nja kubeera n'omukisa munene nnyo okubikyusa mbandi mu senta ya buli kimu basobola okubayamba kuba mbeera nnyo mu geto ewaffe gye mbeera gye nazaalibwa ne buli omu ng'ogenda kulira kusanga agamba ayo kidompayo lwasa kubanga balaba lw'osobola obbawa wekiri naye obanga oli munnabyabufuzi oba osobola okubawa ekisingako ekyo wali ozenga MP n'omala n'odda kuwa kansala ki ekyatuukawo? Actually nali nze nga MP naye we natunulamu muganda wange yampita bamuyita Beka Kawalya MP w'Erubaga nambulira ebigendererwa bye nandaba ebigendererwa bye bituufu bye byange kitegeera so engeri gye yali abadde ng'ate yali ku 5 nga ye yali 5 ebiseera ebyo ng'ayagala bw MP so weyambulira ebigendererwa bye ng'ate ndaba bituufu nange byenwanirira ng'ate tuli bakisinde kyekimu ne tukkaanya bulungi ne principal mu kifo ky'okwekuba ne tukwatagana ne mulekera erisiiti nange nenzira kwenyedda. Lwaki principal akuma Bobi Wine lwaki akuma ya kaadi ya NUP? No, Bobi Wine tanimangako kaadi ya NUP. By that time yali naye mu kooti ng'alina ebizibu birala kitegeera just waliwo problem eyajjawo nti yaliwo mu kakiiko ate yeesimbawo kitegeera yali ku kakiiko ate nga yali mu ebyo ojjukira kati oli ensonga zaate zo tsiza kaadi bukadi abula ensonga ze zakyusa gwanga kaadi baali bazitondeza NUP gwamanya ebyomuntu Jacob Omutuuze avaayo n'alaga nti emu ku ensonga yalo kaadi zaalimu okugula ffe ekigendererwa kyaffe tekyali nnyo okubya kaadi oba kugula kaadi oba kukola ki ekigendererwa kyaffe kyali kikyusa bulamu bw'abantu mu ngeri yo naye byonna tubisuubira oba bakuwadde ejjinja olyetikke olyambusa olusozi nga ogenda kikolera obeko oliteeka ngenda kikolera wiiki namba ffe tuba twagala kimu ejjinja lituuke ku lusozi we lulina okubeera so tubulira mbu ate kibuyaga yazze ate enkuba n'etonnya ate twagala kumanya waweeredde omwana tubulira ate sente zibuze akalulu bakakukuba odda 226 weba nansaba abantu odda wa kansala oba MP nja kudda nga MP we banaaba bansabye abalonzi bange ndabira ddala waliwo niidi yaabwe. Bobi Wine oyogera naye bulungi nnyo wasemba kwogera ddi naye kyaka sinaweza wiiki oba ku makadi yabitegeera yabitegeera but later kale ku kyenda kadoze twali tugenze bugenzi kuba music ne politics yayingiramu ddala tokyasobola kubyawula baganda bange endongo music ne politics byakwatagana ali mu life y'abantu so Bobi Wine mukola ddi oluyimba naye kuba twabadde ne Mickey Wine gyekiro n'ogamba Mickey Mulaika mwakwataganye muyinza okukola Bobi Wine simanyi programu ze sekimutunuzangamu wabula nzijukira tulina akayimba ketwakolako naye aka covid during covid period oluyimba olutoddamu netuluddamu naye bankubira akasimu awo mukulu agambye jangu kitegeera so ngenda kigezaako abe nga tutuulamu mu ngoma naye kuba kyali wange nnyo kale ku 9 FM akatufuna kayimba ka Victor Kamenyo akapya kaayita muziku ke bagita wake up call eri bana Uganda agamba muve mutulo teri duka ligula bujonjo so mu mbeera eno countdown esinga obunene katufuna kayimba kapya bana Uganda bawo mukisa mogereko ne muganda wange Victor Kamenyo agenda tumenyeyo n'abayimbi batano konene atukomyewo na kayimba bakayisa batano Schofield patehu wewe skin Victor Kamenyo junior kabineyo okay ku 9 FM tukomyewo n'omuvubuka eyatente nga asunansune ate tumanyi obente ekyalinamu obente ekyabologa obente yamala nevaako omutwe wawo ogisuna kitegeeza n'omutwe gulina okugusuna omutwe nagwo oba yagusuna tulina omuvubuka rapa muvubuka muto omunyirivu omuvubuka afaananira bulungi otunulya skini yeeyo akabiri ke kwa dread kavangako kasimayo ke kokalaga is happy and is from home otunulya ddala aka dread ne heads zakubye kitegeeza ba blending ba matchinga t-shirt yakubya black kitegeeza is shining brighter the future is brighter so ye Victor Kamenyo kwe tunaye munyimba omukulu yatente nga asunansune buza ku bana Uganda
ya bannayuganda batulabe abatuwulirize amanya nedoboozi bampita Victor Kamenyo yatente nga nsunansune yambabuuzaako eyo muli mutya igenda gitya musibye mutya eyo ndi musanyufu nnyo okuba nga njogerako nammwe nambamu mumanyi muli basanyufu okuba nga mumpuliriza eyo gye muli so mbaagala nnyo. Obulamu bugamba ki Victor? Obulamu si bubi, obulamu bulungi nnyo gy'obulidde Katonda abadde atukwatiramu mbaddeyo nga nkuba endongo ya firigo ya firigo ine endongo gye bayita endongo semadongo yesebo so tutunulire endongo lockdown bwe kyatuvaayo obadde n'ennyimba mekaawo kyabatusumulula His Excellency bweyatutera kyabatusumulula mu lockdown natandika n'oluyimba lwe bayita If I Die I Die katumba yalunda embate ntonemera ebyo so kati nembawaawo yakayimba ke bayita Reason, the ability to think or make natural mental analysis of any matter before you make a certain decision. Kayimba ako abamu ne bakategeera era bakagala nnyo waliwo badayihadi baako because kalimu facts buli kintu ekituufu ekihappeninga mu nsi muno kayimba ke bayita Reason. So nembongerayo endongo waliwo yange omuto gwe nagikola naye baluyita baby wacha olubuto olujjamu wacha olubuto olujjamu mise baby lwali awo kayimba nenkabongera kati era wake up call mbayongeddeyo akayimba ke bayita muzuukuke tino ekyali empini nga tetulajja mu lockdown nga tetulajingira lockdown Kamenyo twamulengerako sayidi nga tulaba ali mu byabufuzi ebyobufuzi kiki wakyaliwo omukisa okuddayo? Of course, ekyanyingiza ebyobufuzi sigamba nti nali njagala kukulembera abantu like nali njagala kukyusa mbeera y'abakyali bange gye baali babeeramu so nga mmanyi nti wenaabeera nga ndi mu byobufuzi nja kubeera n'omukisa munene nnyo ku bikyulo ensonga lwaki nasazeewo ntegeke konsati emukono walonkianga lunaku lwerimu ne gravity omutujju kyagwawo tokyalina gravity mu line emu ati nze natandikawo mwenda October Independence naye naaditeeka ku deeti yange so nze nasigalayo ku deeti yange yeyavuddeyo awo wegini mpalisi y'abarapa abataano e Uganda b'omanyi so kamala okukatiriza ensonga y'emukono eno ng'ennaku z'omwezi mwenda October egenda kubeera konsati yange emukono ku Summer Gardens wengenda okutandikira nina emityana mu kisaawe mubeede mu kisaawe naye ntandikira mu kkono Summer Gardens ng'ennaku z'omwezi mwenda October so egenda kubeera festival muleete abaana bammwe tugenda tandika saa 12 ez'okumakya wagenda kubeerayo buli kimu buno bubebi obubeera obumanyi obubeera mu festival z'abazungu nga kwekubya ebikala buno bwonna twabuleese bugenda kubeera mu festival obukyalo obunyirivu nga bwambadde bubikini bwonna buli bwe buti kuwugga bouncing kasobi ki face painting abaana bagenda kweyagala buli kimu festival egenda kubeera yatabunye ekigenda okubeera omukono tekibangawo mpapa balapa aba bataano e Uganda tubeewo balapa banga bataano abasinga oba abayimbi ba Lugaflo abataano abasinga namba emu ye Victor Kamenyo namba 2 ye Fefe Busi namba 3 ye waliwo omuvubuka bamuyita St. Maximin ow'e Masaka musajja wange nnyo muyimbi wange nnyo namba 3 namba emu Victor namba 3 General Zamba namba emu Victor Kamenyo namba 2 Fefe Busi namba 3 General Zamba namba 4 waliwo Kagaya yawo St. Maximin omugyewa St. Maximin namba 4 namba 4 namba 5 waliwo Kagaya kakuba bulungi Lugaflo bakayita kayimba koluyimba ku Bobi Wine bakayita Jim Nola MC kali abedunego aya basi tukweyaziza akayimba kapya bana Uganda mukasube gestadem gravity agwawa oba kidandali oba neno style empya gye bayita baboga kanze okoye ononyeze emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala
Ensonga so basange enalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu 07 5 oba ku WhatsApp 07 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisinga. SMKs tukwasaganya by'amasimu byokka tuddaabiriza amasimu agakyankalanye tugaflashinga ne tugassako software inago wetaaga screen mpya tukolera screen lamination ntutunda modo zonna eza screen Tekino, Samsung, Infinix, iPhone n'endala nnyingi. Tulina ne accessories z'amasimu nga back covers, sim slots, glass za camera, charging system, zichaja, battery n'ebirala. Tukola delivery ntubikutuusako wooli gwali okumpi n'ewala. Tusangibwa ku Anifa Towers opposite ne Temusero Room B222 ku ground floor Loom Street. Tukubire ku 0700 nkaga 91 oba 0788 12 SMKs bekwate ku nsonga z'amasimu ne accessories